Olukwe olw'okusuula National Unity Platform n'okugiteekamu enkayana lwandibanga luzuuse. Gwe yonna gy'osinziira okubanga ku Prejan Media kw'oli tugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde ge mawulire agafa mu nkambi eya National Unity Platform. Ng'amawulire gano si malala okuggyako amawulire agaasuuse nga state bwe yasobodde okubanga esasula media ebenga ekuba National Unity Platform ne activities zaabwe. Ng'ate kino kiddiridde okuba nti ekibiina kino ekya National Unity Platform kiremeddewo ku ssiini olw'ensonga nti abantu bangi baali naddala abali mu ludda essaawa zino olufuga eggwanga naddala olwa National Resistance Movement kyaddaki baali bamanyi nti oluvannyuma lw'okulonda okuggwa ebintu bino byonna bigenda kuba bizikidde ebya politics. Naye ate mwattu kyewuunyisizza nnyo bannayuganda okuba nti ate ekibiina ekya NUP kyeyongedde amaanyi okuba nti ate kiteekawo embeera okuba nti kiresistinga naddala gavumenti eri mu buyinza. Naye ate olunaku olwaleero waliwo eggulire erifulumye nga lino si ddala lifulumidde mu lupapula olumanyiddwa nga olwa New Vision nga luteekawo embeera. So olupapula lwa New Vision kyaddaki olunaku olwaleero luvuddeyo ne lukuba story eyeewuunyisizza bannayuganda olw'ensonga nti luvuddeyo ne lugamba nti NUP top bosses in bitter split, nti abakulu mu National Unity Platform bonna yawukanyeemu. Ekintu kino kikubye wala naddala abamu ku batwala National Unity Platform omuli omwogezi waayo amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi bw'avuddeyo n'agamba nti for long it was mainly red paper. Yavuddeyo n'agamba nti enfunda eziwera red paper yali emanyikiddwa mu kuba nti ewandiika bisitore eby'ekisiru ne bi headlines bino okusika attention z'abantu. N'agamba naye but clearly New Vision has joined the WhatsApp group of tabloids. Omukulu n'agamba nti kyaddaki ate New Vision ekoledde ddala eby'ekisiru nebanga yeegasse ku kagurupu aka WhatsApp ak'abano abawandiika ebintu ebitaliimu makulu. N'agamba nti the regime will use anyone and anything just so they can try to derail us from creating non-existing storms. Ndowooza okitegeera tibakozesa abantu ab'enjawulo omuntu yenna okuteekawo embeera n'okuteekawo obuvuyo mu nkambi ebavuganya. So omukulu Joel Ssenyonyi n'agamba nti ebyo byonna bijja kgenda mu maaso naye mubeere nga muli focused muleme kugwa mu butego bwa General Yoweri Museveni kubanga ensi yonna yamumanyiira ku ekyo. Kale ku Prejan Media tugamba subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo.